Omukubiriza w'ekkanisa Katwe Martyrs Bw'Owek.Dr.Gaster Ntake mu kisanja kye ky'emyaka 4 bingi ebituukiddwako mu kkanisa Katwe Martyrs wamu ne mu bakristaayo okutwalira wamu. Wakati mu buweereza bwe ng'omukubiriza mubaddemu ebimusomoozezza gamba ng'olumbuleege lwa COVID-19 olwatuuka n'okuggazaawo amasinzizo. Wakati mu kusoberwa kw'abakristaayo olw'obutabeera na wakusabira, omukubiriza yayogera n'abaddukanya Delta TV newe abakristaayo buli Sande basabire butereevu mu studio ku bwereere. Katwe Martyrs Church buli lwa Sande ssaawa 3 ez'okumakya. Omukulembeze w'eggwanga bwe yagenda ataggulula ku muggalo, omukubiriza Dr. Gaster Ntake yalwana nnyo okulaba nga buli ekisabiddwa okwetangira COVID-19 kisibwa ku kkanisa eno okutaasa abakristaayo obutakwatibwa lumbulege. Olw'okuba omukubiriza ekya gavumenti okukkiriza amasinzizo okuddamu okuggulawo yali takisuubira mu kiseera ekyo, kyamusanyusa nnyo n'anoonya gwatumibwa pulezidenti amumwebalizeeko ku lw'abakristaayo olw'okuggulawo amasinzizo. Tujja kusobola okuvvuunuka obulwadde buno. Abakola eddagala tubalabyeko nga bwe bagemeddwa basobodde okwetaba ne babeera wamu. Naffe wano ennamba bw'eneeyitira twebaza nnyo gavumenti yaffe. Ani gwe tuyina wano gwe tuyinza okuyitamu? Mukulu Agure Kibenge. Tutuusiza okwebaza kwaffe eri pulezidenti wa Uganda ne gavumenti yonna. Omukubiriza teyakoma okwo, yasigala alondoola abakristaayo n'okubakubirizanga okugoberera amateeka n'okukozesa obulungi ebyassibwawo ku kkanisa Katwe Martyrs okwetangira COVID-19. Kugemebwa si kwa mpaka, naye gwe lwaki tokkiriza kugemebwa kiki otya? Okujjako ng'omusawo yagambye nti olw'okuba waakayita mu kino na kino gwe tebajja kukugema, naye tugende tugemebwe. Mu kisanja kye kimu eky'omukubiriza Dr. Gaster Ntake ekkanisa Katwe Martyrs okwawukanako n'amasinzizo amalala, omukubiriza ateekawo akakiiko nga kaali kakulwanyisa COVID-19 mu bakristaayo. Mu bubaka bwe eri abakristaayo ne bannayuganda bonna ku nsonga ya COVID-19, omukubiriza azaalabwako ng'akuutya abakristaayo ne bannayuganda okujjumbira okwekebeza. Eyawukana ku mugendo kale ataneegemesa wanika ku mukono. Bw'oba toneegemesa ng'olina ensonga tofuukiraawo kaasa. Obulwadde buluma, obulwadde bulina abalina information gy'osobola okugenda n'obabuuza. Omukubiriza atuuka n'okutegeeza abakristaayo nti bwe kiba kisoboka baali baakuyimiriza amakungula g'omwaka ogwo, anti atamanyi empewo y'emagombe yammwe omufa olubugo. Mbadde nzikiriza nti oba amakungula galeke natambuddeko naye bakebera. Kye basooka ye vaccination certificate eya Uganda. Gye byaggweranga n'omukubiriza musajja wattu naye COVID-19 kimusenye, wabula n'akisimattuka olw'okuba yali yeegemesa, kyokka ono abakristaayo yalubanyumizanga lutabaalo. Ssamba y'okunkebera yaŋŋamba nti kikoze bulungi wali omazeeyo ddoozi, bwandikoze bubi nnyo. Ne neebaza Katonda era nammwe mwenna abaagemebwa nga mwamalayo ddoozi mwebaze Katonda, bujja bakwata kubanga ate embeera yaabwo yo erimu n'obutakwatako bukwasi, naye nga ssenyiga bwe yatukwatanga edda nabwo nze bwe bwankwata. Lindi olunaku olw'enkya nga tukutuusaako obubaka bw'omukubiriza eri abakristaayo ku nkuza y'abaana, enkulaakulana mu bakristaayo wamu n'ebyenjigiriza mu ggwanga. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.